Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba watanaba gyegatteko kijja kuba kirungi nnyo. Osobola okunyiga kalwedi ako koolaba n'osobola ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati njagadde okutereezaamuko ku video gye nataddeyo eggulo, eyo ejja abantu ku mwenge oba ejjanjaba oyo omunywi w'omwenge n'aguvaako. Badde njagala kubatereezaamuko eri video gye nataddeyo ng'eggwa mulimu ensobi gye nakozeemuko nga yeetagisa okutereezaamuko. Nabadde ntegeeza nti mulina kukozesa bimuli by'oluwaanyi wamu n'ebimuli by'omugavu. Omugavu gwegwo nga bw'ogula guti we gufaanana. Simanyi oba munakira bulungi ekifaananyi ekyo. Emigavu egyo mingi, musobola ogifuna. Kiba kirungi nnyo nga bwe nkuteeddeyo eddagala lino, n'ogezaako okulaba nga oba olinoonya teweemalirira nga ggwe totya kwogera. Tuuka mu maka g'abantu addala amaka abantu abakulukulu ng'olaba ennyumba eruddewo, balina okuba n'omuti ogwo nga bagulinawo omugavu. Wano mu kibuga omuti ogwo omugavu ngulaba ewantu wamu, ngulaba ku ggombolola y'e Lubaga ku KCC ey'e Lubaga weeguli, ku KCC weeguli ey'e Lubaga. Gwo weeguli ogwo omuti gwe bayita omugavu weeguli, okitegeera. Omugavu ogwo gussaako bulungi nnyo ebimuli bibeerako, okuggyako ekimuli ekitalabika ky'ekyoluwaanyi. Ekimuli simanyi na kumanya, Katonda yatonda oluwaanyi. Oluwaanyi lulwawo okussaako ekimuli. Nali nkirabyeko nga lutaddeko mu byalo eyo, naye gino egiri okumpi n'ekibuga bannange kizibu okusanga ekimuli ky'oluwaanyi. Olina okunoonyeza ddala nnyo. Njagadde mbatereezeemu kwegamba nkukakasa ekyo kye nabadde ntegeeza. Vidiyo ey'eggulo gye nataddeyo yansumbuyeemuko, nagikoze kiro nnyo ate nga mpapa okulaba nga ngisaayo. Kati neefunamu okubeera nga ebimu tebyakwataganye bulungi. Kati nabadde ngezaako kutegeeza nti olina kukozesa ebimuli by'oluwaanyi wamu n'ebimuli eby'omugavu by'olina okukozesa, okitegeera, okuggya omuntu ku mwenge. Nabadde mbikunnyonnyodde nga nakugambye nti ebimuli ebyo obigatta wamu, eby'oluwaanyi n'eby'omugavu, n'obiyengera mu kikopo oba mu kantu konna. Omala obiyenga bulungi nnyo, bisengejje bulungi nnyo. Ago amazzi olina okufuba okulaba ng'oteekamu otuuzi tutono ng'oyenga, kwegamba libeerekka ngakka bulungi. Kati omala odiyenga bulungi nnyo, okola ki? Amazzi ago g'oyenze mu ddagala eryo ng'omaze okugasengejja gayiwe mu ccupa y'omwenge oba gayiwe mu mwenge gw'oyo gw'oyagala ave ku mwenge. Ajja guvaako bulungi nnyo, gujja muwunyira bubi, kwegamba gujja musindukiriza emmeeme awulire nga tebimuwunyira bulungi, abiveeko ajja guvaako, tajja kuddamu gunywa. Okitegeera, singa onakikola omundi ogusooka okikola ogwokubiri ogwokusatu, omuntu oyo tagenda kuddamu kunywa mwenge, ekyo nkikubuulira. Okitegeera. Nakugambye nti olina okukozesa ebimuli by'oluwaanyi wamu n'ebimuli by'omugavu. Okitegeera, obigatte wamu, obiyengeyenga. Amazzi olina okufuna amazzi nga mafumbe nga gawooze bulungi, obiyenge bulungi ng'obigasse wamu, omale obisengejje, obiteeke mu mwenge gw'oyo gw'oyagala ave ku mwenge. Ajja kukomako ogwo gw'ajja okunywa, ajja kuvaako bulungi nnyo. N'ekintu ekirala kye nabadde njagala okunnyonnyola ekirala, ekimuli ky'oluwaanyi bwe kiba kibuze, oliiza bulungi, ebimuli by'oluwaanyi bwe biba bibuze, osobola okufuna baluyita batyo obuba bwakavaayo, obukoola obuto obubeera bwakavaayo, obulimi babuyita obulimi obubeera bwakavaayo, osobola obukozesa bulungi nnyo n'obugattamu ebimuli byaki, ebimuli by'omugavu, kuba oluwaanyi, ekimuli ky'oluwaanyi kiyinza okukubula. Kati gw'ofuna obwo obulimi oba bwakavaayo, okitegeera. Obwo nabadde ngezaako okugamba nti ofuna obukoola
obwo obukoola obuto obubeera bwakaviirayo ddala ke bayita akalimi nga kakavaayo nawo kajja kuyamba okukozesa. Singa onaaba buliddwa ekimuli ky'oluwaanyi osobola okukozesa obwo obulimi bw'obukoola obwo obutono ennyo obubeera bwakavaayo. Nawo busobola okuyamba bulungi nnyo obuyengera wamu n'ebimuli ngera nga bwe nkugambye okitegeera. Naye nga sooka onoonye ebimuli by'oluwaanyi. Ebimuli birungi nnyo byanguya kwegamba byo bikolerawo. Omuntu oyo abeera ajja kuva bulungi ku mwenge tajja kuddamu gunywa. Ekyo nkikubuulira. Singa ofuna ebimuli by'oluwaanyi n'ofuna n'ebimuli by'omugavu n'obikola bulungi nga bwe nkugambye, omuntu oyo ajja kuva ku mwenge tajja kuddamu gunywa. Gwe fuba okulaba ng'obuuza. Fuba okulaba ng'ogendako ebbali w'ekibuga nga mu Wakiso mw'owewati eyo Buloba, Bulenge eyo munda eyo mu byalo. Ogende ng'obuuza singa onaaba ng'obeera mu bitundu by'eyo oba Masaka weeyo Jinja wa eyo gyebiri nnyo egy'emigavu mingi ojja kugifuna bulungi nnyo, omuntu ajja kuva ku mwenge. Weebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mbaagala nnyo nno nga bwe mukiwulira. Mwebale kubeerako mugyegatteko, gw'atannaba gyegattako gyegatteko, nyiga kaalwedyako ogyegatteko. Mwebale kubeerako, mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.